otuulako ddi wekka fatuhasibu nafsak bamalayika lwe bagenda okujja bagenda nti akhriju nafsak tuweereza omwoyo gwo alyawma tujzawna bima kuntum ta'malun ogenda kusasula bye badde okola okutuula ofumintiriza ku lugendo olutwala eri Allah lwaki ndeka essala naye nga nkunamye ebbanga ddene nga nnyingidde mu masabo lwaki siva ku ssabo omuntu okutuula n'afumintiriza Allah aboogerako abo naga nti wayatafakkaruuna fi khalqi ssamawati wal ard baatuulanga ne beeyawula bokka ne bafumintiriza ku kutondebwa kw'eggulu n'ensi ne bafundikira nga bagamba nti rabbana ma khalakta hatha batila Allah waffe bino tewabitonda lwa buzanyi fakina adhaba nnar tukingiriza omuliro Allah ani atuula mu ffe n'afumintiriza ku muliro nga gwokya nga guluma Allah bw'atunyumiza naga nti waquduha nnaasu walhijara n'ayogera amannya gaago n'ebitende ebigulimu ani atuula n'afumintiriza buli babuti nga nze gwe batwala gwe bawerekera nga bandeseeyo wahidan bwannamunigina munfaridan nga sirina gwe nnina bamalayika be bazze mirimu gyange gye giri mbeesabeesa kigenda kubeera kiti omuntu okutuula n'afumintiriza ekyokusatu obujjuvu bw'edduniya buli mu bintu 10 ekyokusatu mujalasatu salihin okutuulanga n'abantu abalongoofu entuula zituula n'abantu balongoofu abantu batuula entuula z'abantu basamize aba ne bagenda mu lusirika nga lyowa byabuwangwa kusamira naye okutuula n'abantu abalongoofu mujalasatu salihin kubanga ebisinza okuwugula abantu mu dduniya muno gy'emikwano gye tufuna gye tuyingiza mu bulamu bwaffe